Kkooti enkulu e Mayuge esingisizza abantu abali mu musango gw'okubba ebintu by'amasannyalaze wamu n'okutaataganya ensaasaanya yaago mu bitundu eby'enjawulo. Omulamuzi wa kkooti e Mayuge Atim Harriet Okero yabadde emitambo gy'omusango guno ogambye okuba nti gwazibwa mu mwezi ogwa January omwaka 2024 mu bitundu ebya Musita mu disitulikiti y'e Mayuge. Kigambibwa nti abasibe okuli Mulondo Kalifana Asumani, Egesa Ntalo n'Empala Mahadi benyigira mu kubba n'okusala waya z'amasannyalaze era ne bakwatibwa. Waliwo abaami bali basatu, omu bamuyita Mulondo Kalifana Asumani, omulala bamuyita mwami Egesa Ntalo era omulala bamuyita mwami Empala Mahadi. Abaami bano abasatu bakwatibwa nga bateberezebwa okubeera nga benyigira mu kusala waya z'amasannyalaze n'okuzibba saako n'okuzitunga. Bano bakuba ebibonerezo wakati w'emyaka 10 n'emyaka 12 oba okusasula engassi y'akawumbi kalamba ak'ensimbi. Nti kibonerezo kiki bagenda okusasula? Basibwe emyaka 12 maximum, basibwe emyaka 10 oba basasula akawumbi oba basasule ssente eziri awo. Ababiri bano okusingisibwa omusango kiddiridde okukwatibwa nga babba ebintu by'amasannyalaze, omulizi waya, amafuta n'ebirala era nga bagenda okuwa ebibonerezo byabwe ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Bira Florence ku lw'ekitongole eky'ebyamasannyalaze ekya EDCL mu bitundu eby'Busoga avumiridde obubbi bwa waya ez'amasannyalaze ng'asanyukidde ensala ya kkooti era n'alabula abantu bonna okukomya obubbi bwa waya z'amasannyalaze. Ate kino ekintu kituluma nnyo kuba baba basaze waya oba babbye emiti oba babbamu transformer ne bajjamu oil, kitukosa nnyo kuba bakasitoma baffe baba tebafuna saavisi nga bwe kirina okubeera. Agamba nti obubbi bwa waya z'amasannyalaze wamu n'amafuta ga generator mu kitundu ekya Busoga bubadde bweyongedde ekitataganyizza nnyo empeereza zaabwe kosa okufiiriza gavumenti. Vandalism in the eastern region compared to other regions in the country, and it's so unfortunate that the people in this region were not supportive enough, but we have done so much sensitization. Ye manager wa EDCL Mayuge agamba nti kaakati bafunyeko kalembereza ku bubbi bwa waya z'amasannyalaze mu kitundu kino oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa bano.